njagala nkutunze mu bika by'abasezi mu bino mwe ngenda okuva nga nkusomesa ojja kuba omaze okulondamu ow'ekayabwe agwa mu kika ki ne mu Kuraani ewa omuntu olukusa osobola okulya omuntu mu mbeera bwetyo si kulya muntu wabula ekigaanibwa osobola okirya bwikiriza wali omuntu ennyama ya muntu bagitemye eri wali ku necessity nga tokikoze lwakwaga kukubo ogenda kufa nga tewali kyakola tokikoze nti weeyagalidde osobola okulya kati obusezi buno bwe bumu kukiryawo bwe wafanga nga bagamba omuntu ono okumusuula ensolo zijja mulya bwe tumulekaawo ebiwuka bijja mulya lwaki tuleka aboneebone nga bamaliriza bamulidde abantu bangi bagenda okuziika ne bagamba ekiro twabadde tulyawo abantu bangi ne bajja omulambo bagututte emirundi egisinga ba family members be batera okulya abantu baabwe ekyo kigwamu endokani bali abantu bannaabwe awo mu famire ekyo ensonga yali esinga obaliisa abantu bannaabwe bakimanyi nti woolya muntu munno empisa z'abadde alina zijja kuddira mu abamulidde naye ate abatemu mudda society zaabwe kyabakoleranga nti babayambanga babanga balwanyi era baalyanga abantu nti ono abadde wooliya mulwanyi abafubuka nga be balina okulya ennyaawo nabo bafune elementi eyo ey'obulwanyi bw'abanga yabadde muyizi abanaamulya nga bamanyi bajja kuba bayizi kakati ebikolwa ebirungi bo bye beegombanga baalinga balina endowooza nti no bajja kubisikira nga balidde omuntu oli yes kakati wano okuddako wano nti ombuziza omusezi yaani ng'olifaalinga ku muntu naye ekigambo awamu kyonna kibeera cannibalism eri mu buli bitonde byonna cannibalism ye muntu alya ennyama si ye omuntu alya ennyama human cannibal nga yalya abantu naye cannibalism kyekigambo ekinene kigatta ebintu ebyefaanana ebiryaŋŋana nti mu biwuka eriyo ebiwuka ebirya binnaabyo okweseza kigambo kikyamu okulyaŋŋana simanyi mutononedde oluganda waliwo ali eyagenoga mukulu kasozi agambye atya kale nekirya kinnaakyo ng'emmere gwe yabadde naye ekiro nanga akyeza nange obwo bugwenyufu bwabwe twogera ku kintu ebifaanagana ne kirya kinne kyakyo ng'emmere okusala munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwo ofune obukadde n'obukadde bakasitoma mulimu kigookola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima butereevu oli ku mukutu gwa Wonders Just yonna gy'osinzidde nyongera okwaniriza namukwano wange yansindikidde ka vidiyo oyinza okuba nga oli ewakalabyeko omusajja omusezi yabadde Kayabwe oba yabadde musezi oba yabadde ki naye nze namulabye nga ali ku mulambo aguluma nambuuza ebibuuzo byabadde bingi naye nga nze ansa nga nina ntono ne mugamba naye omusajja wange talina kyatasobola kuddamu nja kumunoonyaako era akaseera kano kansoke nkulageko ka vidiyo kano katini nnyo otegeere wa emboozi eno gyeraga ate enkomewo ne filosofa mumulengedde ku mikutu mingi mulengedde ku TV ez'enjawulo ate atutemeretemeremu kino kyabadde ki ekigenda mu maaso kale soka weerabire ku kavidiyo ako ate tukomawo omusezi wuyo bamukutenga ali omuntu banaye omusezi amutwala banaye kale akavidiyo nga wookalabye gwali eyo olowooza omusajja oyo ki ekyamutuuseeko oyinza okuwa endowooza yo mu comment section awo wansi waliwo ogamba munaye Simon omusajja oyo kino nekino ekyabadde kimutuuseeko naye akaseera kano munzikirize ate twanirize omukulu
philosopher Kasozi omulundi gwe ogusoose okujja ku channel yaffe atukidde ku mboozi bagiyita emboozi y'abasezi. Tugenda kubanga tuzireeta mu part tunyonyoke omusezi yavaawa, omusezi yaani kindeseeyo kyawo, omusezi omukolo otya nga omusanze mu kkubo, omukanga okola ki? Kale muneyungeko ate tumwanirize. Mukulu Kasozi sebo tusanyuse okukulaba ku Wonders omulundi gwe ogusoose. Erinnya lye lisinze okunkuba Wonders just byewuunyo kuba ebyawuunyo biri mu nsi ate kati awo gwe ogwira ddala. Ayayayaya so kati wempulirira ddala awo interest ngifunira ddala. Yes, abalabi baffe abalungi abali ku mukutu guno ogwa Wonders just mwebale nnyo okuba nti kwe muli abasubscribinga n'abatana bajja kusubscribinga kuba tujja baleetera bingi ebyewuunyisa ate n'okulayikinga ne comments muzituwe. Wowulira wootokanyizaakoko osobola okuba nti Kasozi wano eyo ye intellectualism nti wano bwe wati ne bwe wati then nange nembeera nga nsobola okunnyonnyola kiki. Naye amanya Kasozi Samuel philosopher nga ndi muntu adiiringira ennyo mu history, economics, ebyeddiini, astronomy, astrology byonna. So okutwalizamu nti philosopher kyekitegeeza omuntu ayagala okumanya oba lover of wisdom. Omuntu wave n'akubuuza ku jjinja omuwabuwi ntandikirawo ntandikirawo negamba gano ge gamu kugava ku bbanga, gano ge gava ku ultramafic rocks, ensozi zawanda omuliro. Olugambo lwavaawa olugambo olwo olugambo era mba nsobola okulukuwa ali eyo weetegeke kubanga omanya ebintu ebikwataganako weebityo. Kakati nno ebintu baba biweddeyo just gwe omanya nti amwe philosopher aba yasoma biki? Philosopher okutwalizamu mu njoga ennyangu aba yasoma menu, teyasoma bitabo. Nze ne wengenda mu ttooyi nensangayo ekipapula nkisomako. So buli wengenda mba mu kusoma buli wamu. Ekirala tuddako olumu n'odda ku balukoni n'otunuulira. Kati nze nkola manya astronomy nasoji buli kiro nzuukuka ku ssaawa emu n'endaba emunyeenye mu bbanga, ku ssaawa 6 n'enzuukuka, 12 n'enzuukuka meditation n'otuna munyeenye n'otunuulira ebibonoomu biki okonako kusoma. Ogambo singa ne professor aba ye aprofesinga kye yasoma ya specialize nga nze buli kimu ŋŋendawo okujjako okubala. Tondeetera nnyo okubala kugenze wala naye ebisigadde byonna ŋŋendawoko. Kale kavidiyo nga wetukalabye twe nasinzidde okubanga nkuleeta otunnyonnyolemu nange mwennyini kyansukkiriddeko. Si gwe wekka. Omanyi omuganda agamba eryokanga n'etonnya. Tuludde nga abantu boogera ku busezi, abantu ng'empaka ziri wali. Waliwo oli ali Amerika yaŋŋambye nti ddala ekitambo kisobola okusala oceani n'omubuuza ekigambo wizard kyava si kyewaffe eno, kyava mu bazungu. Cannibalism kyava mu Indonesia, kizinga bakiyita Karibi. Christopher Columbus yasangayo abasezi. Kakati mu linnya Karibi ne bakola ng'okubavuma abali b'abantu ne bajjamu ekigambo cannibalism. Bivudde eri. Kati ogamba otya nti ekitambo tekibuuka nnyanja nga n'eri gyebiri n'amannya gava eri ne gajja gatusange. Nga tunagenda ku kitambo. Omusezi kyeki? Omusezi yaani? Yes. Kakati wano okuddako wano nti ombuziza omusezi yaani ng'olifaalinga ku muntu. Naye ekigambo awamu kyonna kibeera cannibalism. Cannibalism eri mu buli bitonde byonna. Ebitonde byonna birimu obusezi. Cannibalism ye muntu alya ennyama. Si ye muntu, omuntu alya ennyama, human cannibal nga yalya abantu. Naye cannibalism kye kigambo ekinene kigatta ebintu ebyefaanana ebiryaŋŋana. Nti mu biwuka eriyo ebiwuka ebirya binnaabyo. Okozesa kigambo kikyamu okulyaŋŋana. Simanyi mutu ononedde Oluganda. Waliwo ali eyagenda ga Mukulu Kasozi agambye atya. Kale nekirya kinnaakyo ng'emmere. Gwe yabadde naye ekiro nanga akyeza nange. Obwo bugwenyufu bwabwe. Twogera ku kintu ebifaanagana ne kirya kinne kyakyo ng'emmere. Okusala. Olumu tebyetaaga kusala. Then ne wabeerawo n'ekirya ekitundu kya kinne kyakyo oba n'ekirya ekitundu kyakyo. Emmamba waliwo kye bayita gundi hibernation. Emmamba mu biseera by'ekyeya zigenda ne zikka wansi ne zisima empuku ne zikka wansi. Etuuka ebyokulya ne bigiggwako n'etuuka ne yeeryako n'omukira. Esobola okutuusa sizoni y'enkuba. Yeekyusa etya n'eyo. Kakati eri mu kitu emmamba yeeweta bw'eti.
pozi nga tomanyi mamba ekinya yewe taweti n'eri ekikira nejanga ekiryampola ng'ekiryampola paka enkuba lweddamu obwo busezi erya kitundu kyayo obwo busezi kati obusezi bugwa mu bintu byonna eriyo nabbubi ekika kya nabbubi nga ye buli lwema bakiyita meeting temujja kunjogeza Luganda webimala okumeetinga n'ekisajja kinabbubi ekikazi ne kiri ekisajja obwo busezi so obusezi kyekintu naali ekisajja kinabbubi nakiyira ddala nakimalirawo ddala obwo busezi kati obusezi mu bintu byonna mu bbanga wali mu nsi yonna ne mu bbanga obusezi buli mu bbanga awo wemutunudde awo wali obusezi muli ebintu ebiri emunyenye nga sijja batwala abantu bajja gweddalu so kati ekyo kye bayita obusezi naye kati tugenda kwogera ku human cannibalism obusezi mu bantu awo tetugenda kwogera mu bisolo muki wabula mu bantu human cannibalism kyeki kyekyokuba nti no omuntu asobola okulya muntu munne oba n'amulyako ekitundu ku nsonga oli asobola okubuuka n'omukono n'agenda n'ogwo n'ali ekitundu ekyo waliyo abamu nga olumu oba takiridde naye ng'asobola okusikamu eriiso mu Indonesia ya 2021 bakwata jjajja taata maama nga basse ku mwana waabwe omuto myaka 12 bamukuulamu amaaso nga mulamu naye enduulu ye yataasa wano ebuduuda wano omwana bamukuulamu amaaso gonna ne bagalya tetwamanya kuba yagatwala poliisi tetwamanya keesi gye byaggwe so obusezi oli asobola n'okukka ku kitundu ky'omuntu n'akikozesa kati ekyo kye bayita obusezi naye nga mu busezi buno waliwo ate obusezi obumu obugattako nti n'omwoyo gw'omuntu nagwo bagwefunza so bye bajja ku muntu basobola okulya wenna basobola okulyako ekitundu basobola okuggyako omwoyo gwo obusezi bulimu ebika bino ngenda kutuukawo naye njagala nkuweko ku byafaayo by'obusezi obusezi buno bwatandika ddi otyo obusezi buno ngenda kusooka nkuzeeko nti bayibo abantu tugikkiririzaamu nnyo ne mu bayibuli waliyo obusezi yaye obusezi butandika butya nti mu bayibo muno ng'ogyeko ebitabo saagala mumbuze mu bayibo eno gye tulina naye waliyo ebitabo ebimu ebitaagattibwa mu bayibo nga naye birina kontenti mungi ng'obusezi babugjamu tebajjamu nti no lwa busezi wabula bawandiika bayibo ebitabo bimu nga tebannabizuula babizuula luvannyuma naye mulimu ekitabo ekimu biyitibwa Forgotten Books of Eden mulimu ekitabo ekya Adamu, Eve and Satan kinnyonnyola mwe tusobola okujja entandikwa y'obusezi entandikwa y'ebisiyaga entandikwa y'abakazi abeekuba make-up byonna so bino byonna ekitabo kinnyonnyola nti Adamu bwe yafa yalina abaana babiri Kayini Aberi ne bamutta ne wasigalawo Seezi kati Seezi Katonda mwe yajja abantu abatukuvu ffenna tuva mu Seezi Seezi yagenda n'omuwala we gwe yawasa ne Seezi nedda linnya bunnya ono yali mutukuvu nnyo kati Kayini eyatta naye nakka wansi ku lusozi n'agenda atandika ebibuga ne bazaala abaana naye abaana ba Seezi abatuukirivu bagenda ne bakka wansi ne beewasa n'aba Kayini ffenensi tuli baluganda kuba tuva kumpi mu muntu omu oba osomye bayibo kati we beewasa bazaala abantu abanene nnyo be bayita bannaggwano oba bajayanti nga bawanvu kumpi meters nga 30 obuwanvu kati abantu abo baali aggressive nnyo nga bebakka ku buffe bwambi obumpi ng'obumu babulya buli nga batta nnyo nga batta bannaabwe bakola buli bive n'obusezi gye bwatandikira ne batandika okulya bano abatono ab'amaanyi be bali abatono era kyekyaleesa amataba ga Nuuwa Katonda asaanyeewo olulyo olwo lw'abajayanti luleme kweyongerayo obusezi butandikira awo nga basusse obusezi n'ebikolobero ebirala okutta abantu byonna kaakati awo nkula wetudda mu bayibuli naye eyogerako ku busezi enjala yagwe Samaliya enjala eyagwe Samaliya baatuuka ne balya embwa ne balya obubi bw'ensolo nga tebalina mmere kaakati abe Samaliya kaakati kiringa woolabaawo ng'adda mu Siriya kaakati we baatuuka kabaka wa Isirayiri n'agenda e Samaliya
aba atambula bw'ati omukyala n'amuyita nti kabaka nyamba, kabaka n'akyuka n'amubuuza kiki, n'agamba omukyala oyo twateeseza ffenna tulina abaana abato ne tugamba tuli omwana owange leero we tunaamumalawo tuli owuwe. obwo si busezi nga bateesa era we bateeseza ono n'akwata owuwe ne bamutta ne bamulya, we yaweddewo agamba oli naawe leeta owuwo oli n'akweka owuwe. Kaakati nga zenkayana eziri awo balwanira kulya baana. Obwo busezi kyenjagala wobooka. Yes, obusezi buli part of kumpi human nature, buzze butambula n'abantu. Kati bw'oba oli eyo owakana nti naa oyo omusajja bakasozi nedda mu Bayibuli buubwo tolina wojja kijjayo. Obusezi gye buli. Naye bwa Bayibuli buyinza okuba buwanvu ate bulimu okubuzaabuza Samaliya. Tebulimu kubuzaabuza, wabula kyalina okuma. Wadde olunaku lulamba tusesembule Bayibuli eyo, obusezi mu Bayibuli. Nkuwaddeyo keesi eyo y'oli ajja kugenda asomeyo sitola ajja. Ndaba n'ali ku kamera byamutabudde daagume ensi bw'etyo. Kaakati njagala mmaze okulagako ebyafaayo ebitono, njagala tudde ku kintu. Omusezi mutegedde bulungi. Omusezi ye muntu alya munne. Mve kuli okwo mbadde mu. Muterezeemu Oluganda temutuwabya. Twagala tutunuulira obusezi buno. Oba okulya omuntu munne ng'emmere oba Kayabwe. Abasezi balina bika. Njagala nkutunuzemu mu bika by'abasezi. Mu bino mwe ngenda okuva nga nkusomesa ojja kuba omaze okulondamu ow'e Kayabwe agwa mu kika ki. Wano ojja kuwa live examples nga n'ezimu nze kennyini nali ndabyeko. Abantu bayinza okuza tumala gwogera. Era n'omuntu omu ne gwe kyatuukako mwali munnabyabufuzi wano mu Kampala alina n'enkovu ku kyenyi wano. Kyangambawo omusezi gwenza osolaba. Mwe mukulidde eno ffe tukulidde buluuli. Omanye primitive society eziko. Nakisimattuka naye ng'era singa si protection ennene kyali naffe kijja tuzingiramu. So abantu bayinza okuza bino byakulimba naye nga mbirabyeko nkugambye n'omuntu yennyini omu gwe kyatuukakoko alina n'enkovu wano ku kyenyi. Yali amuyiiya. So si byakugamba nti nokulimba naye ekyekayabwe kituyambyeko tujja kunnyonnyola abantu nga balina kye balabyeko nga tebakyawakana nnyo. Kati obusezi buyina ebika nga bimeka? Ebika bingi ngenda bannyonnyola kimu ku kimu kuba muyinza okulowooza nti nno gwe omuntu ali eyo at any time tosobola kufuuka naawe Simon osobola okufuuka omusezi. Mwebaza mirembe gya Museveni wano gyokka. Sigambye nti mulungi nnyo abamu bajjaga omusajja ono naye mumwebaze nti waliwo kukalembereza nga wabaddewo crisis ng'obusezi tebuwoneka. Oyogedde ensonga. So ekyo kika kya busezi. Ekika ekyo bakiyita survival cannibalism. Eno survival cannibalism ne mu Kurani ewa omuntu olukusa osobola okulya omuntu mu mbeera bwetyo. Si kulya muntu wabula ekigaanibwa osobola okirya. W'osoma surati ey'ente bagiyita surati ey'okubiri aya ya 173 ennyonnyola ebintu omusiraamu by'atalina kulya. Toyina kulya musaayi, ekintu ekifudde, omubiri gw'embizi. Sigambye ennyama mujja kunze ngambye omubiri gwa mbizi. Toyina kulya musaayi otya? Tomanyi nti n'abantu balya omusaayi ne bagulembeka ne bagulya. Abakalamojeri kafeki. Obusiraamu bugugaana okulya ekintu ekifudde. Omubiri gw'embizi sijja kwogera linnya mujja kugamba mbagirira emmere yammwe. Deni n'ekintu kyonna kye boogereddeko erinnya eddala eritali lya Allah. Obusiraamu bubigaana ebintu bina naye ne bugamba nti wootuuka ku kya necessity nti Simon omaze ennaku nnya tolya ogwikiriza wali omuntu ennyama ya muntu bagitemye eri wali ku necessity nga tokikoze lwakwaga kukubo ogenda kufa nga tewali kyakola tokikoze nti weeyagalidde osobola okulya. Kati obusezi buno bwe bumu ku kiryawo. So kaakati wano survival cannibalism nti omuntu alya muntu munne olw'embeera eriwe eya crisis.
obusezi buno njagala mbawo ebyokulabirako muleme gamba njogera bwogezi nti mawanga ag'enjawulo gabadde n'obusezi buno. Kantandikireko mu Sematalo. Survival cannibalism gwensookeddeko. Gwe ŋŋambye nti buli muntu yenna wano singa tumala ne tufuna olutalo osobola ofuuka omusezi. Olya nga tolina kyakkola, toliiko kitambo. Buno omuntu aba talina kitambo, aba talina kitambo naye embeera ekuwalirizibwa, obwo nabwo buba busezi. Era mu America baatuuka ne bakola ruling ne bagamba necessity, bo ne bakiga necessity teyeetagisa kulya muntu, nti waaliwo lwali 18 ndowooza 42 eryato baliyita Themis, bagenda ku nnyanja balimu basatu, abakulu 2 n'omwana omuto. Batuuka ku nnyanja ne babula ocean nnene kumala nnaku 2-3 emmere ebaweddeko. Omulenzi omuto ne bamulaba ng'enjala emukosezza nnyo yenna nga takyasobola, ne bagamba lwaki tubonaabona, tutandikire ku ono ffe tuleme okufa. Baali omulenzi gwe baali naye bamutabusi ng'akyali mulamu, ne bamutta ne batandika okumuli, era gwe baali okumala kumpi nga wiiki nnamba. Bamala babazuula babazaayo, banyumya nti mwabaddewo mutya, nti anti twagize munnaffe ne tumulyaho omusango mu kooti. Ti kooti neesalawo negamba nti ekyokuba nti no nesese tolina kyakulya ffe tukiganye mu America tekikuliisa muntu, kuba abantu baali bajja tandika okuttanga bannaabwe mbusiina mmere ne bakigaana. So ekyo kibeerawo. Mbadde nkuwa survival cannibalism wawe yali ebadde nti mu Sematalo owookubiri Japan yalina ebizinga kwe yali erwanira. Naye Japan obusezi bwe bakola mu Sematalo owookubiri Abajapani kyasukka. Baddiranga nga buli be bayita ba prisoners of war tukuta Abamerika be tulwana nabo nga babatwala ne babasiba mu makomera gaabwe, nga naye babateeka eri ne basooka okulondamu aganene ago ge batandikirako okulya. Ndogamba nti lino erinnyirira ennyo. Kati obutono baabaliisanga emmere gagejjemu ate be balirya omwezi ogujja. Japan bw'omanyi bakuwa kulya kukuta, nabo baali bakimanyi nti si kukuta, kuba baabatanga na bubi nga tebakusalako nti nno omutwe wabula bakutandika ne bakusalako ennyama yonna, amagumba nga bagatwala ng'owulira nga bagatwala nga war trophy. Oli n'abeera n'akawanga n'akateeka mu nju wali, n'abeera n'eggumba ly'omuntu Japan. Era abantu bayinza okulowooza nti nnimba bino we baateekawo UN, United Nation 47 ne bateekawo ne kibayita International Court of Justice. Eyo ye kooti ewozesa eya UN. Baateekawo Nuremberg Tribunal zawozesa bajjeno ba Hitler, ne kye bayita International Tribunal for the Far East e Japan, ng'ewozesa abaakola ebive mu lutalo. Baawozesa Abajapani abaali abantu ekitagambika. Alidde omuntu abeera mutemu, weewawa alidde omufuye amateeka gamanga gasinga gonna galemeddwa okubavunaana. Kaakati awo mmazeewo survival cannibalism. Njogeddeko kitono naye kankuweeko n'emu omuntu wa bulijjo gy'asobola okugwamuko, nti gwali mwaka ndowooza gwa 83 abazanyi baali ba basketball mu ggwanga lya Uruguay bagenda okuzanya ennyonyi n'egwa mu nsozi Andes Mountain, n'egwa muzira mu nsozi waggulu, ne bamala ennaku tebalina mmere. Abaana baalya bannaabwe, wanganya okozesa ekigambo kiri, abaana baalya bannaabwe abaali bagenze nga bawerangaana, baanunulayo nga 20 naye nga balidde bannaabwe. Buli akoowaana gwe balya, buli ako obwo busezi bulungi nnyo. Yes, okwata afudde oli n'asalako edipiisi n'alya kutambulizaawo bulamu. Obusezi buno bwagenda wala nnyo, buliko movies, buliko obutabo bulamba. Naawe osobola okubeera wano n'ogenda obulira mu kibira ojja kulya banno. Obwo obusezi tebwewalika, ekyo kika kya busezi. Ekika ekirala eky'obusezi waliyo kye bayita aggressive cannibalism. Kino kye kyakola Congo wano, aggressive cannibalism. Mu lutalo Uganda Rwanda nga balwana ne Kabila ne Kyawo waliwo mama. Aggressive cannibalism, abantu balya bannaabwe olw'okubeesasuza revenge. Anti olumu tekibeera ku nti nooba revenge, waliwo olumu lwe balumba obulumi temulina kye mubakoze ne babalumba
ng'ekyali e Congo. Aggressive cannibalism mu gundi wano mu Indonesia nsi ya bizinga ate balina agabiranga olaba ag'e Congo waliyo era mu wano ye wali tribes kyasinze okulya abantu bambala yes waliyo bangufi waliyo bamuwali waliyo mu Indonesia wali abali abatagambika kakati mu Indonesia eno waliyo olutalo 18 ndowooza 48 wakati w'abangufi ne tribe endala balwanagana mu lutalo abantu nga300 baafa naye bangufi baganira we balwanidde okumala ennaku 3 nga bakyalya mirambo baali emirambo gyonna ku ddwaniro egyavunda gye gyabawona so ekyo kika kya busezi ne bagula okulya ne bakulya nti babalage nti nammwe abanadde tulumba tujja bakola tutyo obwo busezi kusindika message eri babalumbagana we tubatta n'okubalya tujja balya mu Congo wana aggressive cannibalism yagenda wanti mu lutalo lwaliyo Uganda Rwanda balwanyisa Kabila Congo erina tribes nyingi nti naye abalendu abanayo omulendu yagenze wale Congo balumbagana bapigimi oba abambuti abalendu balumbagana abambuti be bana abantu abampi nga abatwa betulina wano babalumbagananga bane baali abambuti naye eri mu aggressive nga bakola batya bajjanga ne bamanya ekitundu nga Kampala ne bajja n'ebitimba nga babagobanga abagoba engabi nga babalanga kyo busezi kubalya emmere tewali ebiki tewali ne baali abambuti era UN gwali mu 2006 bali bamuyita Sanafis Makero ye yabakiikira n'agenda mu UN bannange ne US State Department yatuuka negamba bannaye tuteeka obusezi bubeere kimu ku crimes against humanity ku misango egivunaanibwa abantu mu ntalo ekyali e Congo kigenze wala nga batega ebitimba ne babagobanga wano n'emukono ne bakwata awo wonna oluddako ne bagamba tujja kutandikira Lugazi wiiki ejja ate tugoba abeeri bwekiro bwe kyali mu Congo obwo bonna busezi bali mu kulwana eri okulima kutono bali mu kulwana obusezi ate ekirala bamanyi nti abantu abo abamu naddanga ba lubino bannamagwe nabo bayigganyizibwa nnyo bamanyi nti n'ennyama yaabwe n'ebintu ebyenjawulo bikola eddagala ebyo nabyo byebimu kubireetera okulya ennyo abantu bano abasazi bo bakugamba ennyama ate ey'abaana abato yeesinga okuwooma ey'ababebi n'eyo kabina wano ewoomera ddala ey'ennyama ku basezi ku testimonies ze bawa naye ekyo kye batatera kugira nnyo bwe obwongo batera buwa abaana bato nabakyala biwoomera ddala naye nga wana akabina kabasukkako nnyo obwongo bwe batalya nnyo olw'okuba nti obwongo bubazaalira olumu bwe balwaza endwadde w'oli omuntu ng'alina obulwadde butera okubakwata mu Indonesia bwe balwala nnyo abasazi abasinga obulwadde kulya bantu so kaakati eyo ngimaze nayo ngikunnyonnyoddeko aggressive cannibal nkuwaako buye example ntono nina lukunkumuli yes kaakati ekika ekirala waliwo kye bayita endo cannibalism endo kitegeeza within yes endo within the community muli ku kazinga kammwe oba kaalo kammwe nti Kayabwe muliko abantu nga200 mwemanyi abantu bano balinanga obusezi obutagambika ng'ate balya bannaabwe bennyini naye nga tebalya balamu ng'oli waaba alwadde bamulaba gundi alwadde ne batuuka ne baga lwaki abonaabona okumusaasira bamutta ne bamulya bamuwonye obulumi abafamire yennyini mu kitundu ekyalo we baagira nga baayitanga ne bannaabwe ne balya gwe balidde bwe wafanga nga bagamba omuntu ono okumusuula ensolo zijja mulya bwe tumuleka awo ebiwuka bijja mulya lwaki tuleka aboneebone nga bamaliriza bamulidde era n'abasazi abamu bwe mulaba we mugenda abantu bangi bagenda okuziika ne bagamba ekiro twabadde tulyawo abantu bangi ne bajja omulambo bagututte emirundi egisinga ba family members be batera okulya abantu baabwe babeera bamanyi ne bamanya nti omuntu waffe ne bayita abeeri n'abeeri bo be bajja ne bagutwala
ekyo kigwa mu endokani bali abantu bannaabwe awo mu famire ekyo ensonga yali esinga obaliisa abantu bannaabwe bakimanyi nti woolya muntu munno empisa z'abadde alina zijja kuddira mu abamulidde naye ate abatemu mudda society zaabwe kyabakoleranga nti babayambanga baabanga balwanyi era baalyanga abantu nti ono abadde wooliya mulwanyi abavubuka nga be balina okulya ennyaawo nabo bafune elementi eyo ey'obulwanyi bw'abanga yabadde muyizi abanaamulya nga bamanyi bajja kuba bayizi kakati ebikolwa ebirungi bo bye beegombanga baalinga balina endowooza nti no bajja kubisikira nga balidde omuntu oli ekyo kyalinga kika nakyo byatuukiriranga emu naye sigamba nti nolwakuba balidde oli sikuba nti olwakuba balidde oli wabula ye practice gye babeeramu babeera mu kuyiga babeera mu ki so bo ne balowooza nti akivudde ku oli alabika kwe kufubutuka ati embiro naye nga si bwekya ekyo endo cannibalism eno yali practice nnyo mu Brazil Amazoni abasajja baatuuka ne basanga abasajja beeri nga balya bannaabwe ekitagambika kaakati ekika ekirala kyekya ekizo cannibalism kino kyekibadde kisinga kino kiri common nnyene ewaffe mu Uganda nja kuwa nedda ate tetunatuuka ku ekyo ekizo cannibalism balya abantu abatali ba mu society yaabwe nti tuli Kayabwe tuli abantu 2 waliwo avudde Masaka gyayitawo agenda wuli abuzajja nga banyumirwa abo ezo sitole tuzina nyingi mudakiika obudakiika toli wa mu society awo mbuweereza kati kino baakikolanga okwegobako ba stranger oyogedde ensonga ndozera kankuweeko example y'Erakayi ab'Erakayi temutwoge banne ekyali kituufu yali ndooza 2013 bannange ekyali Erakayi ekyalo kya Kirugu kyali kiri peaceful naye ekironga 23 ogwokusatu ndooza yali 2013 kyasukka kuba mbadde mbawa example zeri kati kambawo Erakayi kuba mwenna mwakira naawe okimanyi muno kyagenda nnyo Erakayi musajja mukulu baali bamuyita Deusi ne mukyala we alina yitwe Peace n'akaana kaabwe ka myezi nga 5 bagenze okuziika ndowooza banyumirwa mbozi bakomawo obudde nga bugenze batuuka ku kyalo ekyo kya Kirugu basale bagende ewaabwe Kazinga batuuka ali obudde nga busibye ne batunuulira amaka ne bagamba katugende mu maka ga wano galabika g'abantu bategeevu mukko era olwatuuka ali musajja bwe baali bamuyita Asafu n'abagamba bulungi ye chairman w'ekyalo mujja kuba bulungi ne bamanya tuteredde nkulaga ekizo cannibalism toli wakyalo ekyo gw'omala galeeta obusiru bwo osaabuutukira mu mayumba g'abantu omusajja baamugamba bulungi genda wali osale essanja gye tugenda okwalawo omukyala n'asigala n'omwana omusajja n'alyoka akuŋŋaanya banneyiba mu ddakiika ali mu kusala essanja awulira miranga ng'omukazi omusajja omukyala agenda asala essanja ate gwokindaze nti mutuufu ke kakodi akaali awo bo baamugamba essanja anti baamugamba okwalawo kwe bajja okuteeka omukeeka mwebake n'abeera mumativu n'akkirira abeera ali mu kusala sanja awulira miranga agenda okujja bw'ati nga gurupu y'abasajja ebijambi ng'omukazi babatemyetemye n'omwana omusajja olwamulabe bati oli yamukasukira ejambi ye yamusala na kibatu kino agimuteme omusajja n'adduka banga omusajja ng'essaawa 2 n'ababulako omusajja yakomawo bambi omanyi gwe ku kikanga bwekyo olengedde bali bateme weekako embiro z'otolina wano tewabadde watugamba nti omusezi mukolamu tyatukoledde kasayini kambiro kokka ogafuna nedda yagenda nazo tezakutukako olwedde awulira amaze kutuuka eri yenna nga nokankana Lakayi bannange weewuunya ekintu kiri abantu bangi Lakayi yiiyo naye tetwavaayo kubalaga bintu bino kati tumaze kulaba kino olwo tubalaga ate n'ebirala bikyajja kuba social media ze-expose nga bingi ebibaddewo ne tutabimanya kyekirungi tujja kubimanya nnyo kati musajja mukulu olwadduka
kyebakola baddira omukyala n'omwana ne babazana mu luggya essanja linnyini ndowooza lyeyasaze lye baateeka mu luggya ali eri alengera batemaatema ne bamala ne bagabana emiteeko kati ebyasigalawo byenda biki baali bamuyitaani eriyasaani ye yateeka ku piki sawa balina moda yateeka na ku piki byonna n'atwala ye yamanyi kyagenda obikolera abantu ne baggwa bwe bati omusajja n'alyoka agenda ku ensi n'eryoka emanya nti ddala abantu obusisirakaayi so ekyo bakiyita ekizokanibolism bo bwennyini tebasobola kwerya naye omulala yeereeta embuze abo banyumirwa abo ekitagambika obwo obusozi bubadde komoni ebukunja yonna tubadde tubulina tubulaba n'ebitundu ebyenjawulo genda ekibaali ate no abo abafumbirwa ekyo nze nakirabirako ddala abo abeesuza kwawe awaffe gye twakulira sinja kwogera abantu bajja gamba naye kikulu buluuli omulenzi ng'ali simaati bulungi akuba ebikalu naye omuwala yazuukuka kiro wa sisita wange eyali neiba gye yasibira ekyamutuukako omanye ogende maama nabagambyeko dda wano bannaye abakazi mugenda gwa mu bikangabwa ate kirungi abakazi bakkiriza mangu abasinga bakkiriza ne babeera adapted ne bafuuka abasezi era abasezi abasinga bayingira mu buyingizi kongaawo abantu bangi abataali basezi bafuuka abasezi tiolumu atuuka embeera nemulemesa n'atuuka n'abeera paati olutuuka bye bajja okukulisa mujja kubeeramu eddagala oyanguwa mangu naye ono ye yakirabirawo asoze ew'omulenzi ziwera saawa 8 nkugambye ewasesa wange gye yasibira yamulaba ku saawa 9 ekiro omuntu akonkona n'engoye ezimu ng'azireseyo omulenzi eyali simaati gwe bamanyi emisana butuuka ekiro omuwala agenda okudda engulu bw'ati ng'omulenzi atakula seminti bw'ati olowoozango omuwala okuteekako ettaala ng'omulenzi enjala zikakanyadde ziti ekyali wali busezi ate onyumiddwa nnyo kankuwe n'experience eyange nga sinnakumalirayo bikalu yabandula akaggi n'afubutuka n'anoonya enju eneemutaasa okumpi ate gwogera kujwedalanga naye wali ayagula ate noono oweera kayite yamala obudde bukedde saa 11 n'awulira abawogana gye yagenda omanye oti obozzewo abali ababadde so otuuka nga tolina kyakukola mu mbeera eyo bayita ekizokanibolism muli abatali ba mu kitundu kyammwe wabula ababuze abeereeta eyo ebadde komoni nnyo wano ewaffe nkugambye nti awo ekibaali obusezi buli ebunyolaawo maama bunyolo bunyalugulu kiriawo nga bunyanga bulubiriizaawo wabadde obusezi rakaayi then oleete na wano ekyaggwe ne buluuli ab'ekyaggwe balina likodi nti mu byafaayo bwe basookera ddala okukola likodi y'abasezi n'abazungu babamanyi ab'ekyaggwe twawulirako ku sitole ya kawululeewo kawululeewo luvalika n'omulanga amuyita nsi z'abazungu abasajja basatu baali omwana omuwala myaka 13 daliya omwana yalaja nabaamulya naye abazungu kye baakola ekyaggwaawo baabawanika ku bulabba abasezi kwekendeeza ku busezi ekyaggwe ku mulembe gw'abazungu gw'abakolonisi obusezi nga gye buli ekyaggwe so kati mwe mubeereyo nga muwakana muwakaneeko lwakuba nti temunaa naye social media zijja bayigiriza ekyokukola mbadde ngambye kankuweeko ekizampo nga sinaakunnyonnyola busezi bulala ekizampo yali kunze kennyini nali ndabyeko omusezi nasimatuka naye waliwo ebintu byotuuka n'olowooza nti nali sitegeera nali ntegeera twali mu famire nga tulimu abantu 3 abawala abalala nga bagenze mu masomero mu bisulo nga naye taata waffe yali mulunzi wa nte kaakati omulaalo gwe twalina n'agenda ne batufunira omulaalo omulala myaka 17 mulenzi muto n'abeerawo omwezi ogusooka ogwokubiri nga mulamu ogwokusatu taata n'agula ennyama kumba abizadde giri gyonna twabeerawo nga tetulidde ennyama tetwamanya muntu kyali agula nyama yante ne tugifumba ne tugirya ne twebaka ffe tutusa mu kisenge ekyesayidi omulala asula mu kyesayidi ziwera saawa 7 ogw'ekiro
tooki yetuzuukusa taata ng'atumulisaamu alaba oba tukyali balamu ng'ekiri mu kisenge ky'omulaalo wali yalidde ku nnyama ennyama yabizadde ng'ekisenge kyonna akisesemedde n'amalaawo tugenda okuzuukuka yali akola ng'enjala ziri bweziti yeegolola n'atakula ati neyeegolola n'atakula ati neyeegolola n'atakula taata n'amulisa ettooki n'atuggalira mu kisenge teyayagala tulabe biri n'amulisa ettooki yabeerawo okumala ng'essaawa ng'amulisa omuntu oli alabe paka lwe yatuuka ne yeemulula bulungi najja mu lukubo bwayi taata agenda omugobera oba yabandula atya oluggi tetwadda kumulaba n'afuluma obudde ne bukya twamusanga ku muyembe waggulu nga gye yasuze naye nga engato talina kiki nga naye tamanyi bwe yatuuseeyo so experience nagirabako nali ndina mu S1 yamala n'akangolo kimuvuddeko ekitambo nga tategeera bwe yatuuseeyo nekitutiisa nnyo taata n'atandika okubuuza abaamumuleetera omwana ono kiki tetwamanya nti nnyama eyaleeta obuzibu n'addamu n'aleeta wiikendi eddako yali afunye kasente wiikendi eddako n'aleeta ate kuolwo kuwera ssaawa nnya kuba kuolwo taata yatuuka okugyayo ne jambiya nga kigenze wala era kyali kyekimu n'amala n'afubutuka n'agenda olwo yagenda akeera ku makyo agenda okujja nga yena alinga yabadde asamba obudongo ekigere taata naga akigenzewa agenda okumubuuza omwana n'amala n'atuwa information bino mbyogera ne mukulu wange neta mukulu wange gwe nkugambye mwali munnabyabufuzi w'amaanyi naye ayina n'enkovu wano nti kyekyamala eggobe mu kibi omulenzi ne bamugoba yali agenda ya saawa lwaggulo saawa ng'emu kyamukwata bali mu kiraalo bakama tuwulira miranga nga amukubye bw'ati amazaamulinnyeeko naye ng'amaanyi gaalina yamukuba ekibaawo wano ng'omusaayi gutiiriika wano twamusanga amulinnyeeko ati nga naye amaanyi okwatako omukono oti n'ogweri ekyo ne balyoka bamugoba naye yanyumya nti kyajja kitya kyenjagala mbalage abaana bammwe bajja kufuna ebitambo bwe mutakuume yavaawo yali nga omanyi famire ziteesobola ne bamutwala ewantu okugenda ekyalo ekiddako sijja kyogera ewaffe bajja kunyiigira ne bamutwalayo okulunda bw'atuuka okulunda yali yakamalayo mwezi nga gumu ennyama nga teggwaawo ewaka kaakati baba bali mu kunywesa nte tubiyita byesero bagenza okwesera ente ne bamugamba ddayo olya emmere eri awo bagikuteereddewo bwe yali ennyama n'awoomerwa abaana abato n'ayagala agende yeeyongeze agulawo ekkabada yagwa ku mukono gwa muntu n'omutwe mu kkabada omwana n'akwata ebibye n'adduka kumbe yali adde ekitambo akirina teyakisimattuka omwana oli yatuuka nga ebbanga lye yamala ewaffe tebaamusalako nviiri wabula ng'osanga zeekuunyudde ku mutwe nga tekuli nviiri kitambo paka lwe baatuuka ne bagezaako nti okukimuggyako nga kiri expensive ne tugaa katumuleke n'agenda so abikula mu kabada yagwa lwakizuula nti no yali addamu amala abinyumyawo nga tetulina kyamukola so eyo sitoole ebintu bino gyebiri simanyi oba eyo gyerayo kaakati ekyo ekika ekyo kye bayita ritualistic cannibalism oba spiritual cannibalism bingi ezo zengeri ze basobola omuntu omusiga ekitambo naye nga waliwo n'endala eyo yesingira ddala acupuncture nti oli akusala akakirita nebuba budde bwakyo bino babikola nnyo abaana mu bisulo anti ye ritualistic eyo nti obeera possessed yeyekitambo bino ebika by'obuseze ebirala byenkugambye tebiriiko nti kitambo kikutta omuntu ku mutwe wabula babikola lwa nsonga zaabwe bano tulwanye nabo katubalye bano abalaba naye lwakuba nti no mu kino lwakuba mu exocannibalism kyekitambo kibeeramu abasinga abo abalyanga guruupu ekitambo baba bakirina kuba ebitambo bino gyokoma okulya abantu otuuka nobe test eyo nefuuka habiti ng'awatali nnyama tosobola kubeerawo ng'oli used
endala ebeera tekuwoomera ng'ennyama eri bagamba ebeeramu akannyo bagamba abantu bajja gamba siri musezi nina gye nakola puroguramu eno yes nina gye nakola puroguramu eno bagamba yenna afaanana ng'obusezi no nze ndi filosofa naye bino ebisinga mbibawa nti ndabye cases nyingi nange kyantuukako naye ekirala ekyokubiri kyantuukako naye kiri kyo twalina kulumba ensi yonna yakiraba baleeta omulambo we batya okuguyingiza mu ngeri ekyabadde wano e Kayabwe ekitambo ne kibagula omukyala omukazi yali lubuto enkeera bamutwala ne mu ddwaliro okuzaala naye yafubutuka ng'ogamba jipu ng'ekitambo kimukutte batuyingiza omulambo we bati ndowooza olwalaba ku mulambo saawa nga 2 ez'ekiro baguleetayo bati baguyingiza ne kimubaka omukazi abavubuka bakwata emiggo bakuba omukazi bagoba omukazi mu mwanyi omanye emisiri gy'emmwanyi nga naye ayita mu mwanyi ogamba ali ku hayiwe abavubuka abeepanka nga 30 tebaalaba ku mukazi n'afubutuka kiwalazima anti kaakati ekitambo kino bwe kikwata omuntu abamu kibalagira okusinziira ekika ekikutte yes kisobola okuwa gundi ez'enjawulo kisobola okulagira nti oba waliwo omuntu atambula waliwo abamu nga ebitambo bibakwata tebali abambi bantu balamu banoonya mirambo wali bafudde nebeerayo n'oli nga ye kimutumira ddala omuntu ali fureshi beba abalumbagana abantu nga kibakutte kati mubeeramu abamu nga kimukwata ne kimulagira kukanga bantu bw'osanga mu kkubo olinaga twasanze nakuba mu ngalo omuliro ne gwaka ekyo kiba psychological warfare abasazi bakikozesa okukanga bavictimu baabwe ate abo ababbi baba baloga famire baloga baana emirundi egisinga naye kati abasazi ekitambo kino kibawa era abo babakwata nnyo basiiga nnyo bbi ne bateekako eddagala abo abasinga baba baloga gyakoma okuloga ababi baba successful era famire ezo zibeeramu abantu abayina ku ssente obulungi nabo busezi era ekyo kiba kitambo era emirundi egisinga n'okulya balya kuba lwoffe betumanyi abamu era bamukwata ku pick-up nga kuliko omukono aba traffic bano aba road toll ensi neemumanya abantu babamanya kakati bamukwatira ku pick-up naye olwokuba yayina ssente n'agira ne biggwa ku poliisi nebigira ne biggwa so eyo nawo busezi era kino kyenkugambyeko ekyo abasezi nti banaye abantu bano abasinga babamanya baba ne futures ezimu ez'enjawulo ojja ozigoberera abantu abamu bamanya abasezi nti omulenzi ono gwe nagambye omulaalo eyali agenda okutulya obuli ku kyalo kyemugambye kyasijja kwogera gye yatugamba simanyi yagenda sadda muwuliza naye ku kyalo gye yagenda gye yalunda gye yafunira ekitambo twali tukyasoma nali muto basisita bange bali mu P7 waliwo omulenzi nga gyava mu maka ge gamu ago yajja n'abagamba nti mmwe nze nsobola okuziika ejjanza eryo musobola oliziika nendiziikuula ne bawakana abaana ne basima ekinya ne baziika ejjanzi ng'afunga ddamu balikwata awo ne baliziika nga ddamu n'akola ebintu ejjanzi ne lidda ku ngulu omwana nga tasimye ne lidda ku ngulu omwana era abaana tukuze tumanyi ne kaakati yakozesa ki kati yamalana mubazi bamaaso nomumwine okugamba yakola bwati kale waba yakola bwati kale tetuganyika tumuwe credit nti asobola otuziba amaaso era baamaliza ne mu bukulu kati bamuyita bukodyo bo balooza nno bukodyo tokizuula oluvannyuma nti wamma bwali busezi kuba ye famire gyavaamu omwana gye yatugamba gye yaliira ennyama so ekyo kyekiyitibwa ritualistic babajjayo bwe batyo abantu abo banaye temulooza nti no ekiyitibwa supernatural powers kesi bagijjayo batya kumbe niweza balina eddagala erisikayo yeeka nkugambye n'erisobola okutambuza abantu abo ekiyitibwa supernatural powers gyeziri oli waaba awakana ebintu bino tulaba ne mu bayibuli nti no bazuukula omuzimu gwa Sawulo gwa Samwiri so ebintu bino bikolebwa abantu gye bali gwe Simoni ojja kudaano ng'oli mu bya midiya byo obwongo bwonna obuteekawo waliwo abantu abakeera obukezi okunoonya emyoyo abo abantu abalogo ng'anoonya mwoyo gwani mu bbanga emizimu ebiki byonna nga adda wali n'akeera ne bakola emikolo gyabwe ne gikka ne gibakwata
oli n'amanya nti wengatta kino na kino na kino osobola okukola amaanyi amaanyi ago nga singa nga kuteeka ku gwe gasobola omulwaza abantu gye bali nga baspecializinga mu ebyo eddogo liri e Nigeria era Nigeria bagiyita land of voodoo voodoo ly'eddogo abayoluba wano mu Africa be bakyasinza obulogo Nigeria ebintu ebyo gyebiri kaakati njagala okudda ku kye bayita ritualistic cannibalism obusezi obw'ekitambo sokolindeko ninako mukwano gwange baziika taata waabwe oba bamuziika waje yaŋŋamba ne bamulekayo kati mbu waliwo oba yali wafuso nga atambula agenda omulanga nga ali mu nnimiro alima n'abakubira essimu n'ababuuza wayi tata wammwe kati ekintu ekyo bakinnyonnyolako nti nno abantu bano abakozesa babalimisa n'emisana babalimisa oli n'abalabako naddala sayidi zeeyo ogundi buyaga eyo bitundu ebyo ntwetwe ekyo kibaki kaakati kye bannyonnyolako nze kye nali nsomyeko ng'abamu bawaako testimony ebintu bino ebisinga bye twogera kiva ku testimony z'abantu be baakwata ne bamala ne bawa obujulizi bye tujja tubawaako ne mu katabo akamu akawandiikibwa ku bazande wano be basinga obusezaawo bali mu Southern Sudan ne Congo awo bazande baseziwadde ne basukka then n'abashona mu Zimbabwe omuva bamugabe bamunanga gwabo nabo basezi bazibu kaakati bagamba nti kino kyogambyeko eky'omuntu okumulimisa nti nno basobola okuddira omuntu ne bakusika omwoyo gwo ne bakusula bulungi mu nju era ne mu Europe babayitanga ba night walkers babbanga n'abaana ku bakyala obusezi bw'omu Europe nga bajja omukyala weebasa omwana omutadde ogerokera nga bamubyemu bayingira mu nnyumba nga nsigale bakozesa myoyo ne bayingira mu nnyumba ne babba abaana era kyekyaviirako okwokya abalogo n'abasezi mu Europe 1500 baayokya abalogo n'abasezi ekitagambika ate bwe si busezi obwo bulogo ati obulogo omusezi era n'obulogo aloga kuba asobola okulaba nti n'aloga omuntu waffe basobole okumulya bitambulira wamu weewaawo waliwo abamu ba medicine men ng'oli yasobola kukozesa ddagala lye nakyana n'akuwa n'olwala awo bonna weebali naye byonna bitambulira wamu agamba akawala kasuzani ako kazze ku kyalo tekatuwuzizza ne bakuwa olubimbi uva kaakati ekyo bakikola batya era kyekimu nti nno basobola n'abafu bano tebasobola okuddira omuntu mu Europe kyabatuukakoko naye ne batuuka ne bakifunirako baddira omuntu ne bamutta bakwedaga ne bakutta no stopping nga tokyenyinya tokyakola kibuli kimu naye ng'oli mulamu kaakati luli nga science tannakula babaziikanga abantu abo nga bamanyi bafu ne balamukira mu ntaana era mu Europe bakolako entaana nga zirimu obudde ebintu bino twogera biri mu history ebiri nga baginkoleranga baatyanga nnyo abantu okuza baafanga mu ngeri eyo ne bamala ne bazuukira kaakati baakityanga nnyo kuba ebiseera ebyo baabaziikanga mu ntaana zaabanga nnyimpi nnyo kati ng'oli agenda okudda engulu bw'ati bagenda okulaba eyafudde avuddeyo nga tebateekako ttaka lingi kwe kuteekawo oluulu eyo nti entaana ya fuuti 6 erina kuba buwanvu ki n'okutandika entaana z'amayinja n'ebirala byonna ebyo era byebimu ku ebyo kubba mirambo kwe kwaba bakozesa entaana ez'amayinja waalingayo n'entaana nga bookyanga woolaba ebbaati erya werodingi entaana nga ya baati okwewala okubba emirambo ebintu mu Europe kaakali mbadde nkunyoya ku ntaana y'akadde nti baddiranga omuntu nti Simon afudde ne bakuziika nga baddira n'akadde bakakuteeka mu ngalo we bati ku kifuba wano ne bakwebasa mu ntaana woddira engulu noti ng'onyenyaka kaliko oluguwa paka eno lukonda ku kidde waggulu wano kati bw'onyeenya wano nga pule eri ne kyekuwanaga omuntu gy'ali mulamu ne bajja ne bakuziikwa entaana z'omu Europe zaalinga bwe ziti so ebintu bino biri mu history abasajja bali baalaba ebintu bino ffe tulowooza nti nno obusezi buli eno baava wala obusezi obwali mu Europe bwali tebuga obulogo obwali mu Europe nga tebuga nga Simon bakuziika ne bakakwasa bwe bati mu ngalo era abafuwa balabanga nga yebase bwati n'akadeke n'oluwaya luyita mu ttaka era bw'oba ku kitanda bagamba tujja onozukira tujja kuba n'akadde science we yajja nti abasawo basobola okulabira ddala nti organism zonna zikoze eki zifude akadde ne bakajjawo
kakati awo ne bakajjawo olwa sayansi nga zaakula naye lulinga bakakuteeka wano woddira engulu osika wano eri ekide ne kyekuba ne bamanya nti Simon mulamu twamuzise kuba tebamanya omuntu yamaliranga ddala n'ennaku ebbiri nze ne wakakuba sijja kakati n'abaana ab'entwetwe abalimisa abantu bakukola bwe batyo eno n'owanga afudde ne bakusika ne bakutwala ne bakulimisa we yeegomba omuntu asobola okumutta wano n'amala n'amutambuza n'amutwala gy'amwagala yes ne mu Europe baabirabako ebintu ebyo tuleme kulooza nti olwokuba tulaba Bufalansa nga baliwo abasajja bayina sitaani atagambika baayokya abaloga abasukka mu 5,000 mu Europe mu myaka nga 40 so wano temulina kye mwakoze kyobola obusazi bukyatutawaanye tetulina musezi gwe baali basse tetulina ki wali weetaaga okugoba abasazi abo baali beetaaga okwokya abasazi nga 8 waliwo negundi awo ekibaale osi yatuuka naga nti kumpi buli wiiki bafuna emisango gy'abasezi era nga ne fayiro bazikuwa waliwo n'omusomesa gwe bagoba ne kusomero yagezaako okulya akaana ne kamusimattuka musomesa mulamba kibaale so obusezi buli mu nsi wano kaakati njagala okudda ku busezi bwe Kayabwe obusezi obwo bwe busezi obw'ekitambo omuntu abeera possessed omwoyo ne gukujjako omwoyo ogwo gujja gutya nti abasinga omuntu omu yinza okikola mu famire n'ayita omwoyo ogyo ne kimugendako n'atandika okwongera okukola nti saddaaka kino kola kino kola kino kyeyabadde akola ki aliwa ono oyo omusajja kyamukutte kitambo yabadde ayagayira dda kulya muntu era singa bamuwadde obudde balirabye amwetise singa owulira mu vidiyo mukuyayana amulumya amannyo gaago amannyo gokka wagalabye gaalina bamukuba tawulira nakuwulira muba temukuba ye ekitambo kiba kimuli kaakati ebyo yabiwulidde kimaze muvaako n'alyoka awulira nti bankubye omubiri naye towulira nako yadde kyekiba kimukutte ekitambo kino we kikwata omuntu okusinza ku basinga okunnyonnyola ennyo kati poliisi yatulaki yadde mutya musaba oyinza obutamutya wakulumirako awo okutu omala gamulumba gano oti mukyasaagana wano musaagana wano ekongo waliyo tribe babayita bamongibeti bamongibeti we batiisize ennyo nti bongo gyeko okulya abantu n'amannyo bagawagala ganagaabwe nga liringa eri empologoma bweriti ekongo awo bagawagazaaki tusi shapening badira ne agawagala okumala ebbanga nelisongola nalino nelisongola negabeera nga ag'ensolo carnivorous bali awo Kongo obeera ogenze era gundi abagendayo baexplorer yali oba mu poti ge yagendayo bwe baamulabanga nga bawogana nga bagamba nyama era obusezi bwali awo obutagambika ekongo bamangibati amanyo gwegenda osome tusi shapening ojja kubalaba bagira amanyo ne bagawagala ogwo nawe kujja kuba mulala kati singa omusajja ono yabadde nga bamongibeti nga yawagala amanyo omanyi be yalirumya abo bakajolite badde abalumye bonna so ebyo ebintu bino ddala gyebiri ekitambo ekyo ekikwata lwaki bamukubanga yeeyongera genda ku mulambo anti ali pozesi ye tawulira ekitambo we kikwata kikontrolinga obeera mu buliri bwoti obudde ne butuuka nodde engulu oti nekikuwa vision nti genda wano waliwo omuntu wali bazise nekikomandinga engoye nojjamu n'olekaawo noggula oluginofu n'olyoka odduka osobola okudduka okuva wano n'eruweero nga kikutte n'agenda n'akola gyagenze ngodde otya era kyekikuzza olumala okutuuka omaze okufuna byoyagala oba omuntu omuleeso oba omulambo denino nekiryoka kikuvaako olunodde engulu ng'ennyama weeri atejjukira ennyama gy'omanyirite ng'otandika kutematema ng'abaana nga biwayizze ekyo ate abamu bo waliwo abakyagala nga ye yeekomandinga yekka saawa nnyanja kuzuukuka njagenda wano abo be basinga okuba obulungi nti aserera emyaka nga temumumanyi ye akikomandinga ye yeekola bulungi timetablewenti njagenda naye bano bekikuta obukwasi kikozesa ensobi ne mu bantu baba mu kuziika ekitambo ne kikwata so eyo mirundi ebiri ekitambo kisobola okuba nga osobola okwepulogulaminga n'okola byoyagala abamu ne kibakwata naye neyeprogramize naye afuna amaanyi ag'enjawulo abantu bano lwe babakola ebirayiro mu busezi abaana abato bano bayigira okusera ku bakulu abakulu balina ze bayita coven kiva mu conventi
abakatuliki bakozesa nnyo convent nti abasezi bano bakola coven ziba z'abantu nga 13 be basera bano eyabuuziza bano abagenda ku ntaana beekuŋŋaanya oweri n'oweri ne bawera 13 nga balina mu high priest yabakulira yasinga ekitambo ne mubeeramu abaddako n'abaddako ne beetooloola entaana ne batandika okukola ebya ne basooka basika omwoyo gw'omuntu oyo ne baguleeta ne bagabana amaanyi gawera ne bamala ne bajjayo omuntu basobola kujjamu mwoyo omwoyo bagwaganya odyo ate bayibuli etugamba omuntu agenda okufa mwoyo aba yagenze anti yagenze naye kugamba mwoyo aba agenzeewa emyoyo kambazeeko ku bayibuli wetutunira mu revelation yokaana we yayolesebwa yalaba emyoyo gy'abatukuvu abaafiira mu yesu n'agiraba wansi w'ekyoto nga kigamba olikomyawo obutajjawo babi naye nga tegiri mu ggulu giri wansi wa kyoto enkomerero bwerituuka ono ne giryoka gifuna okuwummula so gisigala waawe gy'abantu kaakati boowe bagira nti yesu gundi yafudde omwoyo gwe tugwetaaga gubongerako amaanyi oli gyakoma okuba n'emyoyo n'amaanyi okuwera ebyo byonna babikola olumala ne bajjayo omulambo ne bateyoka batwala bamaze okukola byonna bye bakola abaana bano olwo bayiga abato babeerawo babeera nabo bayige era ne mukutemaatema ne mukugabana abaana abo be basinga okusala nnyingi okusheyalinga awo batendeka abaana ekyo ekitambo abantu bano bwe baba bakola ebirayiro nti kaakati nfuusa omusezi buli omu olondayo ekintu obaokuba ebirayiro eringa ddiini maama we buli omu olondayo ki kyogenda okukozesa mu kuserakwo abamu balonda engo abalala balonda kapa abalala balonda ekiwuggulu abamu balonda olweyo abalala balonda embwa kati ekyo kyekiba kijja okuyamba nti buli lwoba ogenza okuseera olabira mu kyo ng'embwa baba bagenda oli waba agenda okugwa n'afuuka embwa n'afuuka ki era waliyo kavidiyo eddako ke balabako kamera zino ezaffe zakwatira zino kamera zakwatira ddala omusezi lwakuba kambula omusezi nga alina olweyo bw'ati nawutulako embwa olwabo nga n'abula tetwadda kulaba muntu ebyo biba bibayamba okubula nti abulira mu lweyo abulira mu newolaba ebifaananyi ebyedda mu Europe bye bakuba nga abasezi abasinga baba n'enje eyo enje ezo zibayamba nnyo nti buli omu abeera neki omulala nojja nogamba nasanze edda bagamba tusanga engo tezaabanga ngezisinga oli musezi yaba agira mu kifaananyi omukuba n'afa omusezi si kyangu ng'ekitambo kyamuliko osobola mukuba n'afa kuba mubiri osobola omukuba n'afa ekitambo kikyamuliko kyolumala nga kinnyuka nga kigenda nga mumuziika omuntu wammwe ebiseera byedda bagamba omusezi bw'omukwatako ekitambo kikwata ekitambo kikwata engeri gye zikwatamu ekitambo gye kikwatamu okusinga si kumala gakwata bukwasi nga bonabonabona kati nawagaye kati bano nga tekibakutte ebimu ebyo si bye bitu naye bo ku basezi we bakuwaako abaali babaddeko ne kunoonyeza okwako abasajja abazungu bano bakola okunoonyereza ne bawandiika ebitabo nga bakoze research mu basezi bakugamba engeri esingira ddala naddala ba azanda ab'e Congo nti bo bagamba ekitambo kibeera mu mbuto era omuntu gy'akoma okukaddiwa n'ekitambo okuba ekikulu n'amaanyi kyova nti emirundi egisinga bagamba obusajja obukadde obusajja obuki obukazi obukadde aba ayise mu bingi emyoyo gy'abantu mingi byalidde bingi ekitambo ky'amaanyi ekitambo ekyo kifuna basobola okukikuliisa mu mmere ng'omulenzi ono gwekugambye yalunda ewaffe nti olulya ku nnyama bakindiisize wano yesuza kwawe yesuza kwawe azaze n'okuseka yes nti mu nnyama era abamu naddala ng'ekongo baddiranga ku mikolo neki kuba ekongo eyo abantu bangi bayingira naye n'omugaga gwemumanyi ku mikolo simulaba ng'alidde ennyama ateekwa okuba amanyi obuzibu obulimu awo ifuno nti nga wanakiryako kiyinza okukwata abamu wakiryako kisobola okukwata yes abamu kisobola okubakwata kaakati abantu bano bakuliisa emmere nga mulimu oba eddagala oba mulimu ennyama y'omu gye bataddemu edda naawe woogenda eri olabiraawo ekitambo nga kikola ki kikutuma butumi n'ewali abasezi ne weetwala wekka nojoyininga guruupu ekyo ng'okijja mu kulya ekitambo ekirala kyakubasala ne bakuggyako obutundu ne bagenda babuteeka mu ddagala ne bakuggyako ekyo nakyo kitambo abasinga bakusala eddagala ne ligenda mu musayi ne liyingira mu musayi ekitambo ne kibeera part of you abo ne bafuuka abasezi
ekitambo. Abasazi bano eddagala balikola bati, abasazi bano abasinga akawanga kano bakakozesa nnyo, era n'okuvira ddala ne mu Europe bakakozesanga nnyo, baali bamanyi nti akawanga k'omuntu ddagala. Abaganda abasinga basezi babeerabeera nnyo n'obuwanga obwo, babeera nabo bukola emirimu mingi, bukola emirimu mingi, bawangamu eddagala, bateekamu eddagala lyabwe, bukola emirimu mingi. Naye bo bano abasezi akawanga kano okuvira ddala ne mu Europe ne mu Greece baali bamanyi nti ebitundu by'omuntu nga bikola ng'eddagala. Ekyo ekikase kyogeddeko medicinal cannibalism, nga bw'ofa bw'oti akawanga ko bakakugyaho ne bakakoona eddagala eryo nga bwe baligatta mu bizigo ne buvaamu ng'obuwunga. Egumba basalako paati ne bagikoona nevaamu ng'obuwunga, ne baddira amasavu go ne bagagattamu omusaayi, eddagala eryo nga basuubira nti liwonya ensimbu neddayisentre, era baabikozesanga nnyo mu Europe nga lyeddagala eririwo. N'ebifaanyi ne wooteeka mu Google medicinal cannibalism bajja bikuwoolabe nga baakozesanga nnyo. Kaakati n'abasazi bano babikozesa, bateekamu eddagala lyerireeta abantu okukwatibwa ekitambo n'ebira bingi nga bakozesa ki? Bakozesa bitundu bya muntu. Batumaliriza, waliwo sayinizi eziraga mbuno omuntu musezi? Lwakuba nti obudde butono, naye kankuweeko mu buriifu. Mu mwaka gwa 2013 Pakistan ensi yagwa ku kikangabwa, abasajja babiri babakwata. Kankanyumye akantu kano katono nti baali bakiyita Baka ekitundu mu provinsi y'e Punjab, Pakistan. Abasajja bano waliwo limbo nga waliwo agikuuma, akaana akawala baali bakayita Shira Pavini, myaka 13 kafa ne bakaziika mulimbo. Muganda waako Hasani akeera enkya ajja ayagala akoleko obuntuntu ku malaalo, agenda otuuka nga amalaalo gaguddemu, ekiri komoni ennyo wano nga gaguddemu, n'agenda ku walimbo. Lwaki gaguddemu? N'ayita abantu ne bakwata owalimbo. Owalimbo n'agamba mu butuufu natya buti kwogera naye, amaka gali eri, be bamanyi ekikwata. Baludde buli lwe baziika omuntu obalaba bajja ekiro ne baleeta poliisi. Tebaabalabulako nti nno tujja, poliisi yajja buzinezinda amaka. Amaka gano gaalimu omulenzi omu baali bamuyita Asifu Muhammadi, n'omulala baali basiraamu. Basiraamu, abasiraamu bo tebalya bakulimbira bwe. N'omulala munne wa myaka 37 n'oli wa myaka 4. N'omulala wa myaka 4 ne babakwata okutuuka basangayo omulambo gw'omwana, okugulu nga bakugyeko n'omukono bagugyeko. Pakistan yagwa 2013. Waliwo TV zinihwaye, emikutu gyonna egy'enjawulo, kyakavalingibwa ensi. Abasajja nga babakwata naye ng'enfaanana yokka. Nzira ku kyobuuza nti abantu bano basobola okulabikako sayinzi. Kaakati we babakwata baboogeza mu ntuufu ne bakkiriza ne bagamba nti twakalya emirambo 150 okuva mu limbo eyo. Era n'owalimbo yagamba ku malaalo gonna agali awo nsuubira amalaalo 3 gokka ge galimu abafu, amalaalo gonna tegaliimu bafu. Ab'ekyalo baataama, emyaka gyonna abantu baffe tubaziika omwo. Ekyali omanyi okwekalakasa okwali wali Pakistan babatwala mu kooti ne basalira okusasula $20,000 nemala ne basibayo n'ebbanga tono, kuba mu mateeka tewaliwo nnyo mateeka gavunaana abantu. Naye abasajja bali biki ebiraga abasazi bano abasinga? Abantu b'ekyalo n'eyali akulira poliisi mu kitundu awo yagamba nti abantu bano abantu baboogerakokko naye nga tewali bujulizi batya. Obufumbo bwagaana nti omu yawasaako omukyala olunaku lumu enkeera n'anoba. Kiki kino? Twagambye abagenda kwawe enkeera omukyala n'anoba. Omulala yamala n'omukyala emyaka nga5 n'asalamu abaana 4 n'amala n'anoba n'abaana be n'agenda nabo taddanga, naye ababiri baafa. Abantu ba bulijjo beebuuza abaana baafa tebaalaba ku malaalo g'abaana. Bano baziikawa? Amalaalo tegaalabika. Kaakati bamala bikwata lwe binyonnya nti n'abaana ffe twabalya kyekimu ekyaddusa n'omukyala. Pakistan abasajja bano mbunga n'abwana bubatya mu makubo enfaanana, babiri ba Luganda nga feesi yokka
tebasanirira tebakola ki enfaanana yokka. Yes, so kati abantu abasinga abo ng'ogyeko abamu abali modern babuzabuza naye abasinga mubalaba tebakkiriza kuliraana banneyiba babeera eyo bokka. Yes, abo be bantu naye ng'abaana abo kigambe ne taata waabwe bamukuba bubi nnyo ne bamugobawo mu nnyumba ne basigalawo. Taata teyali musezi naye abaana bayiga obusezi. Lwaki? N'ebimu bisobola okubeera avoided abaana baffe obutagwa. Abaana bano bwe baakulira maama waabwe yafanga bato ne basigala ne taata nga taata mukambwe ng'abakuba nga naye babawa emmere abaana ne bamusaba emmere asamba basambe. Abazadde temukola bintu ng'ebyo. Abaana kye baakola olw'enjala eyo erabaga basooka kulya kapa yawaka ne bagifumba ne balya embwa yawaka olw'enjala. So baayita mu mbeera enzibu ennyo ne baleetera okutesitinga. Kakati omu ku mupoliisi yagamba nti kasaba atesitinga ku nnyama baatuuka nga tesiti eyo n'ennyama tebakyasobola givaako ne bafuuka basezi paka. Kati kyegambire nti osobola okubalaba abamu abasinga abasezi tebatera kuwasa yadde abamu bawasa abakazi ne baguma nabo ekitambo ne bakifuna naye Abaganda badduka ekirooba olina okugenda. So yes, ebyo ebimu ku bisobola okumanyikakoko ku nneeyisa y'abantu abo. Ate bw'obanga omusanze emirundi egisinga wewala otya okukwatibwa ekitambo. Emirundi egisinga ekitambo tekijja kukukwata wabula bakozesa kye bayita psychological warfare, akutiisa obutiisa kwokka magic gwakola awo. Ekizamba bye bayogeranga ewaka byali akututiisa tuleme kutambula kiro. Naye n'ebituufu byaliyo lwakuba mwali mu kitundu kye nga mulirake nga tebaliimu bubeezi. Naye nga bakola ebintu bingi asobola okuba mu ngalo ati omuliro ne gwaka amaanyi baba n'amangi ge bakola naye nga gaba gakutiisa. Era wano bagamba nti abantu abasinga mulimu abasezi benkugambye nga bo baagala kukanga bukanzi muntu ove obuyakole byakola ebibye. Abasinga gwe mulimu gwe bakola ova mu katawuni kiro zaya naka n'ofubutuka naye abasinga abamu tulema gye bafuna bagwa n'okuzirika ne bazirika era balina remedies babawa mubafumbira amazzi ag'obutiko mubakolere bino omuntu n'alyoka adda engulu. Abasinga bazirika ne bagwa n'eri olw'entiisa. Yatunyumizanga bingi musango omusezi bamusonseka amatooka agokya anti oyo nga bamukutte ekimukwasa nja kuba musezi nga naawe omanye eddagala nzija nkuyigganya ebbanga omala ontega eddagala. Nagaye nti we batega omusezi ono eddagala lijja kumubuza beyaringi direction abeerawo nga yeetooloola nga tamanyi gye yaviiridde obudde bumukyeko. Eryo liba ddagala limubuza beyaringi mu nga tamanyi gye wakudda babakwata. Era bwe twabalabako bangi ewaffe twalinayo muzeeyi waye yali akyali kiyamaani ku kyalo. Waliyo omusajja yalina nga buli ku makya agenda gwokozesa amagambo ago agenda bugenda okukyanga nga ennyumba agyetoolozza obubi gomanyi nga waliwo emiwumbo nga 10 neoluddako naddamu kuseera abasolo bakulemesa ekibanja akole ki kaakati oli n'aleeta eddagala bamusangawo kumanya. Taata wange yali kiyamani twagenda nawo ffenna era ne bayita mutabani nga waali awo asitamye tategeera ne bayita mutabani we yali aliwa ne bamugamba gayoolewo ga kitaawo nga tulaba tuti. So eryo oli asobola okuleeta eddagala n'amutega yadde abamugezi n'amubuza beyaringi n'asigalawo. Lwaki bagamba babasonzeka amatooka agokya? Ababikolanga bukozi jasi kubapanishinga nga bayiganya nnyo oli nga bamuyiganyiza ekiwera. Kati olw'obusungu ne bakola ebyo n'ebirala naye nga bo baba bamanyi nti wookola kino na kino osobola okumukwasa. Bakolera ne kiresi y'obutungulu n'ogibambaza ng'ebimu byogerebwa ebyo ebisinga naye ekyo twebaze nnyo nti society kati ezze ekulaakulako modernity yeetutaasizzaako. Bagamba obusezi bwa kati obuli modern oli mu kifo ky'okufuluma kati mu Kampala wano ogenda kuserera waddala mu butuufu. Yes, kakati kye bakola mbu oli addira omulambo oba gwa mwana n'aguteeka mu nju n'agusemiitingira awo. Ekitambo bwe kimukwatira mu kisenge eyalifubutusa adduka ebyalo kimuleeta wano ewali omulambo beetooloolera mu nju. Yes, baziika mu nju ye nga bakira ekiro na nnyumba ye nga gyasimawo nga bateekawo bulungi ng'ateekamu ddagala lye ogwo omulambo gumusibira awo. Mu kifo ky'okudduka ogenda osera abantu bakumanye ofubutuka mu kisenge ojja weetoolola ddiro paka lwe kikuggwako ekiramu nti oli tebiyingirwa tebikola ki bwe bityo
obwo bwe busezi kati obuli modani tetuyabalaba bangi nnyo batambula badduka naye mu byalo kika njagala owe abakulaba obubaka obusembayo. Ebikujjuko ebimu twabiyiseemuko naye tugezeeko nnyo okwekuuma naddala okukuuma abaana baffe. Bwe tutakuume baana baffe ffe tujja okuba nga tukola loosa emirundi egisinga. N'ekirala abazadde ennaku zino mumanye ekika ky'abazadde. Abazadde abasinga muli pamiisiivu, mugenda kwonoona abaana. Omuzadde abeera wakaana nga tasobola nakagambako leero gwe maama onaanaaba, leero gwe taata temujja kukuza baana, abaana mugenda kuboonoona. Abazadde omanyi tulina ebika bisatu eby'abazadde. Tulinayo authoritative, authoritarian ne permissive. Authoritative kye kirungi, obeera owa ku mwana eddembe ate ne command. Authoritarian ye kimu bibiri teke, ekyo si kika kirungi. Ebyokwogerako nga tulina bingi omwaka ogujja. Permissive yabeera awa mirembe, omwana yalinga kabaka. Mukwano onoonaaba omwana n'atambula, mujja kwonoona abaana bwe bubaka bwe njagadde okubawa. Mpozi abantu balagirire kuba era manyi bajja kussa amasimu wabula basobola okugassa nze enamba y'essimu mugiwandiike mubuuze nze ebibuuzo ate nze siri limited wokubira nkuddamu wokwesetaga bingi ddala. Enamba y'essimu osobola okuteekamu 0756 67 2211 eyo ku WhatsApp kwerisindika ekibuuzo kyo oba audio oba kiki byonna nja kuba nkuddamu ku byonna ebyogeddwawo. Naye temukitwala nti siri musezi ndi researcher. Ekyo nkimanyi nali nkikozeeko abantu ne balowooza nti nno ndi musezi. Nedda. Kale nange sijja kwogera bingi nnyo wabula okubaagaliza omwaka 2024 ogw'eddembe. Vidiyo eno kansubire olina kyogiyizeemu. Mubaddemu ebyokuyiga, okuseka, naye jjamu ebikugattako ng'omuntu. Kale osobola okulikinga ate n'osubscribinga wonna wonna wotategedde. Nkulu Kasozi akuwadde ennamba neyaffe weeri awo wansi, osobola okuteekawo omulamwa ogamba mutuleekere atubuulire obwenzi bwavaawa. Ani yaleeta obwenzi? Obwenzi nayo bayita buleete. Obwenzi tegyali mise gy'abantu tosumulula. Kale akuumira mpeera bannaa bankuumire mbeere bulungi ate era mweraba. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Duulanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima.